muka tulina bitegeera nga twongera ku mutindo gw'okutegeera era kiyinza okuyamba nnyo eggwanga okwongera okukyuka nga tufuna abantu abalina endowooza ey'enjawulo olw'ensonga nti abantu abo tubawa nnyo ekitiibwa era twabeesiga ebbanga ddene. Abamu bamaze mu palamenti ekumpi emyaka 2, abalala 15, abalala 10, naye nga bonna tulowooza nti be baffe okusinziira ku byafaayo byabwe n'engeri gye bayingiramu ebyobufuzi. Abasinga katugambe abajjira mu nkoba za Mbogo, ekyo kibiina kyali kya Buganda nga Buganda institution oba Buganda ng'eggwanga, naye nga kiri ku musingi gwa kutambuza oba ku defendinga Buganda mu byobufuzi. N'olw'ensonga entwabo ebitiibwa olw'ekyo gye bajja bava, naye tekitegeeza nti be basinga okuba abagezi oba nti abantu okubakwasa obuvunaanyizibwa nti babasusa okutegeera. Kuba tulowooza nti singa kyali bwe kityo, oba oli awo twandibadde tulonda omuntu mu palamenti ng'alina professional zonna, nti yandibadde alina diguli oba diploma mu busomesa oba mu byagulikalikya oba mu byobusuubuzi oba mu byobulamu, kale nga byonna birina, naye tulonda mubaka gwe tulowooza nti ajja kusobola okuteeseza mu mbeera yonna. Kakati naye n'abasigadde eno amagezi babeera bagalina. Kyova olaba bwe wavaawo omubaka nga takomyewo oba ng'afudde waddawo omulala, naye oyo aba akomyewo tebalina gye baba bamuyisa nti bamutendeka okubeera omubaka wa palamenti, naye aba avudde mu bantu. Ensonga eyokubiri nga nziza ku nsonga nnyini entuufu nti bw'otunuulira ensonga eno yagidde ku tteeka lya Mwanyi Kisekka kye yabadde ayogerako, naye tutunuulire nti tulina Buganda Parliamentary Caucus eyina ababaka abawererako ddala, naye tusooke tuggyeko kale waakiri abo abali mu Buganda naye nga Banyarwanda nga babaka, tuggyeko ababaka naye nga ba NRM, kati tusigazeewo ababaka abo abajja nga bali mu NUP, bali mu FDC, bali mu DP. Then tutunuulire values za Buganda, kuba ababaka bw'okuboogerako abasinga obungi batambulidde nnyo ng'amaanyi bagajja ku Mmengo, amaanyi bagajja ku bantu ba Buganda kubanga abantu babadde bakkiririza nnyo mu bwakabaka bwabwe, era kibayambye nnyo okufuna amaanyi ago ag'obukulembeze. Era nga kituufu n'abalala abayita abakulembeze Mmengo ye bazimbye, ekyo bakyogera lunye, amaanyi bagafunidde ku bantu ba Buganda ku Mmengo institution. Kakati ate bwe bamaze okufuna amaanyi ago ne beefuula ab'ekitalo nti basinga okutegeera, ke kamu ku babonero ke tusinga okuba nako. Naye tuddeyo ku nsonga entuufu twebuuze, values za Buganda ziri ludda wa ku kino? Obwakabaka bwa Buganda bulina okuba nga bulina obukulembeze obuyitisa Ssaabasajja Kabaka. Buganda erina okuba nga erina ettaka, Buganda erina okuba nga erina abantu baayo abakola emirimu okutambuza obulamu bwa Buganda. Kati ekibuuzo ekisooka, abakulu bano ba Buganda Parliamentary Caucus, ekiseera Ssaabasajja Kabaka kyamaze nga abuziddwawo nga waŋŋangusiddwa, baayogera ki ku nsonga eno ng'olukiiko oba nga Ssekinnoomu? Bwe wavaayo omuntu n'ajja kugamba nti yakola komenti nga yeegatta ku bantu abaali bagamba nti Ssaabasajja Kabaka aliwa nga baali batu nga gye bali, ssebo gyatuleetera ku ddoboozi eryo kuba guli munnamawulire. Singa wabaayo omuntu yenna omubaka wa palamenti mu Buganda nga yavaayo ne yeegatta ku bantu ne mu ddoboozi ery'omwanguka nti nedda ekimala Kabaka waffe asaana akomewo oba gyali oba kino na kino, okuggyako ago amaloboozi agaavumiriranga abaabanja era kumpi n'ensonga ne bagituuma eyalumbuye. Ssaabasajja Kabaka amaloboozi g'abantu gaamununula era ebintu bingi byavaayo. Then ekyokubiri, ettaka lya Buganda nga litundibwa eryo likola Buganda nga gavumenti erya Buganda ery'Obwakabaka, naye n'ettaka ly'abantu nayo ligenda abantu ba Buganda. Otwogera ku Buganda soogera ku Baganda ng'abantu, kuba Buganda erina amawanga mangi naye buli muntu ali mu Buganda bavunaanyizibwa. Ettaka ligenze tugambe nti Obwakabaka butulugunyiziddwa, tewali ddoboozi kuva mu babaka abo. Ettaka ly'abantu ligenze, tewali ddoboozi liva mu bantu abo. Emirimu gy'abantu gigenda, kati abo basinga okwesiba ku mirimu, ennyanja yagenda tebalina kye baayogera. Amataka gagenze teboogera, kati emmwanyi zigenda era bavaayo ne beekalaniriza, naye statement ze bakola zifaanagana. Buli wabaawo ekintu kyonna ekibaawo bajja ne beekangabiriza, naye bwe batyo baawayo eggwanga ne bajjawo age limit, ne bajjawo term limit. Bo bennyini abo ku bukiiko kwe batuula bwe bateegana nti babubeerako, kwe kuva bajeti eweebwa planeti, bwe bukola bajeti eweebwa loko, eweebwa aya, eweebwa lwaboogo n'okuba Museveni omudidi gw'ensimbi. Obukiiko babubeerako ne bakayanira mu nsonda. Katubuuza nti naye bo omugaso gwabwe guli ludda wa? So ekyo ekibuuzo kinene nnyo era buli muntu kyalina okubuuza. Kabaka temumulwanirira, ate nga Kabaka bwe musinzidde mwenna ne mwepankapaka ne mutwala amakula, era ne mugamba nti Kabaka baamugana ebyobufuzi, n'ate mukunoonya amaanyi g'ebyobufuzi mugajja Mmengo, n'abatali Baganda n'abava ebweru bwa Buganda bajja Mmengo okukiika.
naye ate bagamba nti Bwakabaka tebuli mu byabufuzi. Bwe mutuuka okwagala omusaayi nga mugenda Mmengo, bwe mutuuka ogema abaana mugenda Mmengo, buli polisi yonna gye baagala gavumenti etambuze bagenda Mmengo. Kakati yo omuntu wa bulijjo ye mumubalira mu mbeera efaanana mumubalira mu mbeera ki? So values za Buganda temuzitunuulidde, ne mutunuulidde akantu akatono. Kiseka keyababuuzizza timugenda kujja mukanenga na buli kantu naye nga mpawo kye musobola kugusa. Ate nga ne answer mwagifuna dda. Bwe mumala okulemererwa nga mugamba ti mwatulonda tuli batono. Naye wano mukkaya nakyo temukyogerako. Era tulaba era Amonge yayogedde ekigambo ekisinga okuba eky'obulabe. Ekyandibadde kimukakasa nti waati yandibadde alisigninze olwaleero. Kale waba talisigninze abakulembeze mu Buganda bandibadde batuzadde olukiiko okuvumirira ekikolwa ekyo n'okumususpendinga okuba takyali speaker. Asaana okwesigika kubanga bwadire eggwanga eddamba n'aligamba keki kantagala baweze numbers. Kiki kye baliteeseza Buganda n'akikiriza. Kati bwe bakugamba mu kifo ky'okumugamba nti alisigninge bamugamba nti yeetonde era bakyali willing okugenda ne mu nkiiko zagenda okukubiriza era bakugamba nti bagenda waakiri bafiirewo naye nga teeka baluwangudde. Parliament it is a number. Era bana ba NRM babadde kisozo era bavuddeyo. Bafunye sente zaabwe era bali briefed. Kakati aba opposition abamu sente bazifunye. Tebagenda koleka mu parliament. Bagenda kwefuula bize. Nabadde ku bukiiko, nabadde eno, tasobodde kubeerawo, nabadde mu kuziika, balina ensonga nnyingi ze bawa. Ebyo byonna kufiiriza Buganda. So ekiseera kino bwe tuba nga twasobola okubawa obuvunaanyizibwa emyaka 2015 nga mpawo kye mwakyusa. Nakati temukyasobola kukyusa. Okubeera mu opposition ewakanya naye nga temuwangula. Ekyo si kyali kigendererwa. Museveni ajja kujjanga mutekewo embeera mukyankanya mu bulamu bwe mugende maaso naye nga abantu babonaabona. Museveni mumuwadde sente nyingi naye abasomesa bava kwekalakaasa temubafaako. Abasawo bavaayo temubafaako. Abantu abalujja bavaayo temwegatta nabo. N'ate ebya Museveni mubeerawo nnyo oluusi ne palamenti ejjula. Kakati bwe buzibu tubasanzeemu abantu b'ekikanga ekyo. Kati lwaki tutunuulira waliwo amateeka agajja agasooka gundi yagaleeta olumu eryaddako ndowooza Mawu naye yali aleeta abo bonna opposition ba DP ne Mpuuga naye aleeta. Kati ne batusooka akabadi agalumu ne bagagoba naye agampuuga ge baagala okuyisa okuba gasinga okuba amakulu. Ebyo byonna babimanyi kyova olaba Betty Nambooze baba baayogera addayo emabega nakubendeka mwoyo ku bantu be kubanga enkofu egiri enkofu n'olimaamiza enkoko n'eryalula enkofu eyo n'evaamu n'ekuza abaana n'ekulira mu nkoko bw'eraba beefaanana egenda enkofu. Era omuntu yenna singa azaaliddwa mu famire nga munywa mwenge banywa omwenge balya ku mbizzi naye sanga nga mukitundu kirimu abasiraamu asobola okuterekeza naye wona bafunira omukisa okusobola okwomba ku nnyama y'embizzi oba okunywa ku twenge ajja kukozesa omukisa ogwo kubanga ekyobusiraamu si kyali naye akifaananye lwa mbeera embeera yemufaananyiza ekyo naye nga ku mutima si kyali. So tulowooza nti amateeka ga Mpuuga galeeta kuliko age limit kuliko term limit naye tetukuliko age limit naye akugamba nti aleeta nnongoosereza mu ssemateeka w'eggwanga mu byokulonda si mu ssemateeka naye mu byokulonda. Kati bakubuuza age limit mu byokulonda egiramu etya? Tekisoboka. Ekyokubiri oleeta etteeka naye gwe aleeta etteeka okimanyi bulungi nti amateeka ag'ebyokulonda tegakwatagana n'amateeka gakukyusa mu palamenti nti kakati twagala palamenti bbiri ey'abato ne palamenti enkulu naye nga mugamba nti ate twagala tukendeeze ku expenditure ya palamenti tukendeze ku ssente y'omusolo. Kati muva ku bantu 520 ate otondawo ne palamenti y'abato mulimu n'abavubuka mulimu nisimanya n'abaki bonna beetuuma omwo. Naye ekyo bakirese kuba baagala kiyite naye basooka ne baleeta ekyono lumu ne bakivulugavuluga naye nga baagala baleeta ekyani ekyampuuga kiyite era ali bize ku nsonga y'emu yeeyo. Kati tutunuulire values nti okulwanira akantu akamu nga tugenda kafuna nako lwaki tulwanira ekinene? Buganda ebawadde kyonna kye mwetaaga okubeera amaanyi gonna egabawadde ebawadde obuvunaanyizibwa ne gye mugenda okola ne mugagawalirayo naye ne musigala nga mugamba nti abantu ba Buganda be bakyamu oba Uganda abantu be bakyamu oli abba ssente z'omusolo n'abagabanyizaako ye mutuufu naye nga temulinamu nazo nyo kugamba nti ffe tubala batwala Bulaaya naye ate abammwe abantu bemukulembera ne bugende mulabu kati bebase wansi. So abantu bano babi nnyo bamemba ba palamenti ate tebadde entaanya ekituufu palamenti ya Uganda esinza okubeera ekizibu eri Uganda kuba Museveni gyakozesezza okutwala buli kimu ate ng'agiguze ssente ntono. Kati bw'ogatta milioni ezasooka 5 ku kisanja ne zigenda ne bazzaako milioni zaali mekaawo ku age limit ne zigenda nituzaako zino milioni 80 abagula cheap nnyo Museveni ajja kugula Uganda eno nga ojja kugenda okugattagattamu nga sente zaguze Uganda agitwala agiguze abagwira nga tebawuza na tiriyoni 5 naye nga opposition baziridde kubanga tewali kiyinza kuyita mu parliament nga opposition teriiwo naye balwana nnyo okulaba nti babeerayo etteeka ate tulina kulwanira munda. Ojjukira Ssemujju Nganda nga ayogera ekigambo ekyo Mpuuga bagambye baveeyo naye nga bakimanyi bulungi nti Mpuuga alimba tavuddeyo lwa nsonga naye awuddiisa abantu bano. Ssemujju Nganda agenda kweri agamba nti nze njaga nnyo tulwanire munda naye nga talina numbers bagenda mukuba bamugye bamufulumya n'okumusiba bamusibe naye agamba balwanire munda. Kati obulimba n'obufere obujjudde mu bantu abo tebukyasobola kukirizika. Nambooze yali mu DP ne bamufubutulayo ne Lukwago waako bagenze bagudde mu FDC ya National Defiance ya Besigye nga talina kyekola
Later on lukwago bamujje bamukasuka mu FDC bamuwandisayo namboza sigala mu banga. Nuvu eje mununula tegata ku nuvu ndi kubanga yalina obwetaavu naye bwali busoberwa. Kyopala mutima gumusigalayo nosanga yogedde ku bintu byayogera n'agamba nti singa sitwagoba engege gitwagobamu mpuuga singa twagikwata bulungi abantu bangi bandi twegasseeko eyo kodi akulaga nti Muwanga Kivumbi byayogedde yasinga kubimanya temusana kumugambako eyo kodi era Muwanga Kivumbi yagambye nti Museveni yakubidde Amonge esimu nangamba njogere ne ngamba ataatona agenda kunkola ki naye nga Muwanga Kivumbi tamanyi Museveni kyakola. Museveni waba mwetaza ina amaanyi agasobola kuva ku Museveni tyatona agenda kunkola ki sajja nanvuma ne mutolera salaamu ne mu Busiraamu si kituufu naye yakikoze ebe nanga ayogera bya bulimba so odi nkoze empanvu naye bannayuganda tulina okwetegerera bwe banga tebasobola kumasa abasajja kabaka wa Buganda naabula ne basirika abamu banja ne bavayo ne boogera ate ne babavumirira nga tebasobola kuuma nti n'ekigambo kigamba nti Kampala Central Region Buganda ne kivaawo nga weebali ne bakkiriza nti Central Region nga nabo nyinyi bakyogerako ti ati wano batugamba ti anti ati tuli mu Central babagamba Bugambi naye lwaki togenda mu maaso n'okukyogera nti Buganda ne batukambya obufuzi Central nabo ne bakigumiza kubanga Buganda evaawo naye Buganda balika bagaggawadde naye nga ate Abaganda bafuuse emmombozi. Mukama bawo omukisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.